Alaikum salaam wa rahmatullahi. Ndutena kazi. Jendi sebo nsanyise kulaba sira. Wewe bali kula. Kale sebo. Banga deni. Namwe mwe bali kuweereza. Buli lunaku n'okeera. Tukeera. Mukeera nnyo. Faida nakazi wenno ensonga yonna ebisinzo muleeta. Muzogata zikubuza mwagala mubuuze. Naye nga Faida nakazi bwe yali emabega w'ekivulu bannamasaka. Yali emabega yemunyenyeso okugatta bannamasaka mwenna Katikkiro inclusive Katikkiro leero katulabe basajja botugamba nti muwera nakazi we abakulembedde mutabo balugogo ono bagamba mulekera abannamasaka muli bangi ne masaka tulabo baana awuma ano lugayinza obutawuma ekisaawe kyammwe ekyemasaka fenna tutunudde fe abe butamatuga bawera Faida nakazi bwe wanjisewo uli otya jendisewo embeera eri etya embeera bwetyo ennaku ziweddeyo olunaku lwanca tutusaba Mukama akadde akatugondezeemu tusobole okusanyuka tuzisinkane tumanyagane wakati mu budde obukakkamu yasinga okumanya naye tumusaba tuwa obudde obukakkamu kwolwo okuva ku makya ssaawa 4 emiryango egiggulawo paka mu kiro ku ssaawa 6 nga tusiibula abantu baffe luli ate Masaka mbeereyo ddu Masaka tugenda kubeerayo nga 24 weekend eddako olwomukaaga oluddaka 24 September eyo tugenda kuba mu kisaawe eriiku tugenda sooka ne bulungi bwansi Masaka tugenda sooka kuyonja kibuga awo nga tuli wamu ne ba city council n'aba police yes tuyonje then usaawe ziwera tutandika okutambula nga tugenda mu kisaawe Faida nakazi bwe munnamawulire gwe mmanyi obulungi tegedde okuva eri yonna ebinabiyingira atya olina kyobala yes nina kyembala okulaba nti tugatta bannamasaka twongera okunywera tuze Greater Masaka ku Ntiko already kweri ku Ntiko kuba ffe tuli bakabi tewaliwo batatumanyi tukoze ebinene ekane wano ne wala gye tutambula naye twagala twongere okumanyagana kubanga agakwatira awamu ate gongera okunyweza ekintu gegaluma ennyama so bwe tukwatiza awamu ne tusisinkana mu nnaku nga zino manyi saagala kiyita nnyo kivulwe kwa ekivulwe oli wakiwulira agamba okay launch twakikwata nti launch concert biki n'ebintu twagituma nsisinkano ey'abannamasaka n'ekigendererwa ekyokwongera okumanyagana ekyokunetworkinga n'omanya nti munnamasaka munnange twakoma okusoma ffenna ekitovu mu 1998 awo ngenda omusanga yes nze nasomera Bwala primary nange negatira mu kibuga yes kati gwe ekyo kikufuula munnamasaka yes oyina akakwata n'emirwandiraawo mu ngeri mubenda yes ojja kwagala okulaba kuba obbi ne ba oggi bwakoma okulaba emyaka mingi emabega so twagala eyeberenga ensisinkano mujje ne business cards zammwe kwolwo nti nkola mu kiseka nkola wa kiseka ntunda spare bannamasaka bayina emmotoka bangi anoonya spare ajja kukubira kasi wanaaba wakaseera ako wano mu kwetala wano kozesa ekintu kya lunaku lulamba kya family kyaki so wano mu kwetala oba olaba banno yes omugamba bannange mwaddawa nze nkolera wano nze nkola kino nkola sabbuuni wemba mwagala sabbuuni munkubireko akanamba kaako okitegeera kintu kyakumanyagana naye ng'ate bwe tumala okumanyagana n'okulya n'okwolesa ebitone byaffe koza abaana betugenda okukozesa to entertain guests baana bewaffe Masaka temwagatiriza tetwagatiriza bonna be Masaka ate nga ne bana abatemi gijje emite egivaayo nakyo tugenda giwa platform emisana gijje najjo gyolesa kyegirina then bali abakulu nga tebana bakujjako stage tulina mugenyi wanjawulo yatuddaawo tulina omugenyi w'enjawulo ye omulangira eyeyita munnabuddu ennyo he's very proud from Buddu David Wasajja yes ye mugenyi waffe omukulu omuloodi agenda otutukyaza ku kibuga kwali yes ate nga waali nnyo yesewo so omukulu gugenda kubaayo inshallah yes mujje tukwatagana ekyo tugenda kukoma kukumanyagana nakubinuka nakola ki twagala tukwate ezimu ku sente ezinaavaamu ate tuddeyo ewaka tubeeko bye tukwasaganya nga tukolagana n'abakulembeze yes tukolagana n'abakulembeze to identifying where there is need gitusobola okuteeka mukono kusinziira ku resources zetuba tufunye yes ebyo byonna mbikoze wansi w'ekitongole kyange Smile Nakaziwe Foundation nina activities Smile Nakaziwe Foundation because nze ndowooza buli muntu yeetaaga okubaako n'akamwenyumwenyu mu ngeri ye oyinza okuba tonda bakufuna nnyo ng'abalala naye nga wooli olina akakumala akatono ekitongole kijja ku ki erinnya oba ngamba okutandika ebyo nganze ebbanga lyemaze nga ndi ku mpewo
abantu bandabyemu obwesigwa banesi they've looked at me nga omuntu gwesobola okuddukirako ali mu buzibu naddukirako. Yes, so abantu bandabyemu ekyo era bajja nnyo bikaseera abaagala obuyambi abaagala just okubabuulirira oyogereko naye akkakane. So wakati omwo mbadde gwita masaka tetuuka paka ambala lolowooza olwo ekkoma lya Ntonde neje Kalungu negende Bukoma Nsimbi negende Sembabule lya Ntonde Rakai Kyotera Lwengo Kalangala ku Bizinga eyo na Greater Masaka. It was the bigger massacre ne bagenda nga bagikendeza ku districts tubabanji ate waggulu tubabanjayo naye kali mpolampola kubanga bungi bamugwandira mwetuli kubanga mpozi ngogamba eri ku ntiko anzi ngambi eri waggulu ayi waggulu je ntiko ononyayo kakati faida yanjagala nkulabaawo wovaawo waliwo awaji Adam Matovaawo Lukaya kyaga gundi gakabukunga secondary school kwebali eri njagala ndabi awovaawo ndi nze Farida nakazi kwa Senyonjo nga ndi muwala w'omugenzi Haji Shakib Senyonjo yali mwami nga awangalira Kibengo mu Sembabule Sembabule gye banzaala gye nakulira then nenzije netandika okubeera Masaka mu town then nenzije Kampala okuyiiya mu town wali ogenze kolewo kye tubeera we waffe wali matrimonial home y'abakadde bange yes awo mu Soweto oli muwala wa Soweto laba noono nkubuzeewo Soweto teriba ghetto nedda ssebo eriyo ekigagga zone Soweto ye South Africa ye ghetto kati ate Masaka ebeera kigagga zone kati mba Stebone olwo siri nnyo Stebone kubanga nasinga kulira eri Sembabule mu kyalo nga nkeera ku makya n'ennima ali makokko olima nagezaako si bino ebyempaka ebyokukwatako ku nkumi ebyokukwatako ku nkumi nga omanyi nti bw'oba mukyalo enkumbi teyeewalika ne bwekuba kukabala mu luggya kugirako mu luggya. Yes. Tata gyali tata omugenzi yawummula mu 2021 naye nga maama wange gyali bamuzaala Kalungu awo ekiweesa ajja kuba nkubagenya naye nga awangalira Sembabule yave Masaka recently nga akoye ekibuga n'agamba kanzireyo mu kyalo namirire ntunulire ndabirire yes olusuku lwange. Program tukyali mu ya Kyankya special guest Farida Nakazibwe Kivulu Kyankya twagatu mulimu katono nnyo tudde tulabe Farida byazaakoze tubudde ekibina Smile Nakazibwe Foundation asinzidde naye nga kuddiza mu muve ekyo manyi nnyo ababikola n'olusite bivaamu akati Farida yakitandise twaga tumwagire kiveemu abawaffe our own kiba kyekitegeeza tumulamu katono tudde n'ebira alina obuyimba obunyumira naye tujja butuuka kuno obulamu bwe obutonotono mu bumanyi mwagala omubuuza singa nte essimu wano siyaba kubuuza bambuuze njagala nabbagabira ku ticket ojja bbagabira kale tumulamu katono tudde Senyonjeru lya taata baagala owaganyaawo eddala faanana lya Kizito nga sinze bwe linajja linaatuulawo nalyo naye ate ojjukira obusiraamu butuwanya amagezi mutabani wange Bruno munange era abaana abo boolaabe baabitandika ebya Bruno asiramuke tugire mwana wange mupeeka akyali bebi vuvukandira bibiri liba likakasi twafuuka ba mukwano twafuuka ba mukwano nekiriwo kirowoozaako ekiriwa kyono ekyani kyokufa erinnya obutaba kale lireme kubeera liryo naye nga gyeriri ndi bulungi oli bulungi kale katuveeyo tugenze ku Kivulu enteekateeka eri etya enteekateeka abayimbi omwabe temuleese batali tuleese bannamasaka bayimbi mulina tulina Samathias Walukagga tulina Honorable Geoffrey Lutaya ne mukyala we Kabite yes Irene Namato tulina Maureen Nantu tulina Kana Katuka Namasaka Kachuzen Beki tulina Grace Khan Charles Chewa omusumba yennyini Wilson Bugembe yes then tuba ne Madrat and Chiko manyi nti Chiko Madrat we uyo mwana weeyiwa laba no siwe butambala gezo wala bulwe waffe waffe kinoni yasomera ndooza waffe nga byeyegera byaffe waffe then netubeera ne Dr. T. Amale agenda pairing up ne Ray P. babe ba MC nga ne bali ba MC then netuba ne Suna Ben wamu ne Tony Mbazi ne Motesa Pro omanyi Motesa
baffe koze ngeri gye twagala okusitula Masaka eno twongere okugikuba abantu mu maaso twagala tutargetinga abaana bana abato kubanga tukulidde nnyene Kampala abaana bangi bakulidde Kampala eri bagendayo ku Christmas kulya ku Christmas ne jjajja bamalayo obunaku butono ne badda ku kibuga ne basomera ku kibuga so twagala tubateeke ekigambo Masaka munda mu bo mu matu kibere nga so tubateddewo section eyaabwe enamba y'abaana abato olyala miganto sisobodde genda kwa oli abakyala bafumba Masaka bafumba ebyokuzanyirako bingi circus weziri swimming pool babalete ne swimming costumes naye obudde bunaawongeera bamama muyinza okujja n'abayambako okubazaayo babebi baye bake fe tusigale kuba tugenda on paka saa mukaaga ebinyanyanyanya olwo kitabuke olaba abaana be bakuula omuddo gw'omu kisaawe tebamenya obutebe kakati agenda agabayo tiketi wagamba kozi sente mmeka okuyingira erugogo giri emitwalo 2 ordinary abaana 15,000 then VIP mitwalo 10 then table ya $1,200,000 table etuza abantu 10 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa Masaka tugenda kuyingirira omutwalo gumu tusasule emitwalo 5 VIP then table ya kakadde kamu Masaka yewaddi Masaka wa Saturday ejjanga 24 mu kisaawe liiku oba Masaka recreation ground yes musobola twegatako ku makya tugenda kuba tutambulamu nga tulonda kasasiro tulonda tulonde ekibuga n'okusimba emiti ogambye sente zinavaamu twagala kwatiza kola linjokera ne meya namayanja mukyala yazze kulongosa kibuga noza walabi yateddeko amatalo okuva eri paka eriziringa kilomita 10 yes amatalo Kampala yali wano teyali wano ogundu we Kampala wano yes yaliwe Bukoto eri ewaffe nenga yaliko deputy mayor wano Kampala bimanyi longoza ko wano nagakanzireyo badde bubiira yes so yali angambako omutwetagayo green belts ne bajja ne bawummulako nga olaba Constitution Square ne bawummula ninga buyoyote bulungi nnyo nga abaana basobola okujja ne bazanya tulinawo ka play area k'abaana naye n'ekisaawe ky'ennyonyi kyabaki ndaba kibangirizi kira kikulamu ensiku enkaya ndowooza banaamala ne bakitereeza abantu bakikolamu obukubo mulimu ebiswa awe Kalungu kakati agenda gaba ku tiketi 04433787 twagalodde mu kubuuzo ku byayogedde ajja okuya ekibuuzo ajja tiketi gyakuwa ejja tujja baba babiri mujje n'ababiri kyandibadde nnyo bamama babeera wakaawo batate baveke wakabona Masaka bafumbye Butambala bafumbye ne Kampala jendi sebo je baliko sebo bali kwambala bulungi bambi we bali kusiima kale sebo Bruno mutabani we naye abaana abo oba basaba ndowooza basaba wabeewo ekibaawo tambudde bulungi Bruno naye yefe agambye ati Bruno tebajja kugambira muntu halo agambye aguze tiketi agaita ajja kusaba tiketi yawe ajja kugula tiketi tano Masaka kajanja kapo ajja kulaba era abazosabe halo ulire ekibuuzo mubuuzi okay Masaka tugenda kubeera wa era ku nnaku z'omwezi mmeka owulidde halo yes tukuwulira Masaka tugenda kubeera wa nnaku z'omwezi mmeka network emwononeseeko ekibuuzo kakute ekimu halo kale kuliiku ng'ennaku z'omwezi meka
Okay. Enaku z'omwezi zigenda kubeera omuwadde nzibagambe amanya gwani Wanyala Daisy. Daisy Gwe mpulidde nga Daisy. Daisy ani Wanyala Daisy. Daisy Wanyana ojja kujja onone tiketi y'olunaku olwaleero jangu wano tujja kuwa tiketi 2 ojja kujja ne bulunowo. Yes, tickets abantu abazeetaaga ziri mu bifo bya njawulo ne ku online nga kwotadde naye nga osobola okuyita ku Shell Lugogo, osobola okuyita ku Jude Color Solutions mu kibuga wakati, osobola okuyita ku Vested Investments Wandegea ne ku Serena Conference Center bojja waliwo table kweziri. Amasaka balija zitunda oli sizitunda kati tugenda zitunda lili kubanga tetwayagadde kubuzaabuza abantu agule masaka teyesanga erugogo tetwagala bamu bouncing ezaliro zonna ezancha zonna zigulu eno Kampala. Yes naye nga ne ku mulyango zigenda kubaawo sinemeka emitwalo 2 ku 10 ku million 2. Yes abakulembeze b'ekitundu tugenda kubeera nabo different parts of the Masaka tugenda kubeera nabo basobola n'okugula tickets okuva ku ffe ne bazidistributing abantu babugani basitula ne tuzidistribute. Kyekyo kikunyiziza ebintu binyiiza kineneko naye okunimba kuntawanya njagala ekizitowamu okunyiiza saga muntu sikunyiiza kunimba omuntu akulimba ekintu kyolabirako ddala najja nga ali serious akaba Farida ndi wano omuntu mama wange muyi mulwadde mpe emitwalo 15 ngenda gireeta mu ssaawa 3 kati njagala ekyali kikunyiziza gwe nga kyekifaanana ekyo anti olunanyiiga yakulimba ki yani yalimba omuntu ya foundation bakulimba njagala ekikutabula ekyakujjako binyabulanga byanji kati waliwo suppose osinkanye president omubuli kati nze president Uganda president wange sinze oba gwe mwami wange yadala sinze oli mwami wange nkulopera olulenzi olwamenya omutima ebabe kati nze Bruno kicho tagala nkole kina ekikunyinyiza gwe siraje wanga ampadde omukisa gwe kyekiyinza ekikunyiza sagala abantu bebuzaabuza mujje oba oli munnamasaka jangu ate leetayo munna atali munnamasaka omulage kwa twagala kino ekintu n'abantu abalala bitundu ebirala bikikope nti tusobola okujja ne twekolamu omulimu ngafe abantu ne tugasa ebitundu byaffe kati kyamasaka okimaze tudde ku kirala kati kikubuzaabuza mu mukwano ekiyinza okunyiza mu mukwano kunimba kukola bintu bitategeerekeka ngoka tuyagala mbere specific nkubulira ensonga zange ensonga ziveko banga alina bangi abakulabirako waliwo abakwenyumiriza mu bawulidde abantu bonna 10 ku 10 bakwenyumiriza ate abakyala gye bali kakati bw'oyogera nti si specific negwe okimanyi nti omuntu okwebuzaabuza mu mukwano bwati kiba kimuyambi kulimba bakazi nojja n'ogamba muno nti omwagala gwe ngenda okufiirako ngenda kuwasa tugenda kubeera ffenna naye ng'oli bize bw'obeera eri ebbali omulimirira ate oyenda kati oba otegeeza mbeera kati awo mbeera kyebeza ku basajja mulowooza olwo mbeera selfish nnyo baani bakazi ate tutya nzeabakulimba abeera ndowooza naye alina byeyeetaasa but kirabika nature yammwe omanyi twafunye omugigi gw'ebivubuka ebitalina nnyo gundi mageze biri awo binoonye eno bibaza ate nga fitwakulaba tugamba nti omusajja yagenda okukula akolerera amakaage n'ebiri eno bibaza eno bibbya abakazi baani awo semanyi Farida ogenda kukola oyagala kusiiba kakati kayimba ki ketubatulekera abantu era ndowooza onkubirako omwana ttu akeyanyimbira Farida maila bakakubye dda kale Farida katumuleke akayimba nkabaleke Lugogo ojje Lugogo kale